Wano wetuli embeera si nyangu, omuzira mungi nnyo mu ssaza lya Massachusetts n'ebitundu ebiriraanyeewo, era balangiridde nti abantu abasinga tebafuluma kubanga bw'ofuluma ebweru kisuubirwa nti onzira bafuna buyambi. So Abannayuganda bangi abali ku mirimu abasuzeeko katugezesa abasuzeeko basande babaddeko weekend tebasobodde na kuva ku mirimu, abali awaka tebasobodde kutambula kubanga enguudo ezisinga zigaddwa, amasomero gaggaddwa, kizibu okutuuka ku malwaliro. Era mu kaseera kano abantu abasinga abali awaka abeetaaga obuyambi ne poliisi tesobola kujja kuyamba ba 911 kubanga balangiridde ne bagamba nti abantu abasinga obanga osobola fuba okulaba nga tova waka okujja nga olina ensonga enkulu ennyo eyinza okutwala okujja ewaka, naye nga abasinga babagambye nti temuva waka. Era amasomero gaggaddwawo Monday ne Tuesday. Tetumanyi oba ku Lwokusatu binaabeera bitya, naye nga omuzira bwe gubeera omungi ennyo amakubo gategasaa kuyitibwamu, amasomero gagenda okuggalawo, n'ebifo ebirala nga zi mall nazo tezisobola kukola. So abantu abali kuno abasinga bali waka abasobola okujjako abo abalina okuba nga beetaagibwa okugenda ku mirimu, naye abasinga basigadde waka.